Obwakabaka bwa Buganda buwezenga bwe butwala Minisita Omubeezi avunaanyizibwa ku by'ettaka Sam Mayanja mu mbuga z'amateeka olw'ebigambo by'agenda ng'abungeesa awamu n'okutambulira ku Kabaka Ronald Mwenda Mutebi. Okusinza ku mwogezi w'ekitongole ekya Buganda Land Board munnamateeka Dennis Bugaya, Minisita Sam Mayanja alinnye gye gava nga ono ayambalidde Kabaka ng'omuntu awamu n'Obwakabaka kale ng'akadde katuuse baleme kumukwasa kisa. Mwami Mayanja ng'omuntu instructions zafulumye saweza yazifulumiza Mwami Mayanja atwalibwa mu mbuga z'amateeka. Imutwalisa mu mbuga z'amateeka ekisooka kwogera bya nsimattu. Ekyokubiri kukozesa bubi ofisi ye. Talina buyinza bulagira commissioner and legislation kusaza mu byapa naye ebiwandiiko n'obujulizi bwonna tubifunye ti abadde agezaako kukozesa biwandiiko ng'amenya amateeka okukakaba muli wansi okumenya amateeka. Ekyo kiba kukozesa bubi ofisi ye. Bugaya okwogera bw'ati asinze mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olw'okubiddwa Ssaabawoleza w'Obwakabaka bwa Buganda Christopher Bwanika mu kwogerako ne bannamawulire asoose kutangaaza ebikwata ku ttaka ly'ekaazi erimanyiddwa ng'ery'Abasikawutu n'ategeeza nti ettaka lino lya Bwakabaka bwa Buganda era nga lyabufuna mu biro ebyayita. Ono agamba nti mu ndagaano y'Olukumi Obwakabaka ettaka ly'ekaazi lyerimu ku ttaka lye baafuna. Ettaka lino teryali lya Ssekabaka Daudi Chwa ng'omuntu yabeera nalyo nga Kabaka wa Buganda era bwe lyava ku Ssekabaka Daudi Chwa nga Kabaka ne ligenda ku Ssekabaka Edward Muteesa nga Kabaka era kaakati liri mu mannya ga Kabaka Mutebi nga Kabaka. Kituufu ddala Ssekabaka Chwa yalina ettaka lye ng'omuntu. Ettaka eriri ng'omuntu lyawandiisibwanga mu Daudi Chwa n'ettaka lyonna eryawandiisibwanga mu His Highness Chwa II lyali liwandiisiddwa mu mannya ga Kabaka mu Bwakabaka. Ono era ategeeza nti mu mwaka gwa 1948 Abasikawutu lwe baaweebwa ettaka lino ne baweebwako liizi wabula nga waliwo obukwakkulizo bwe baali bateekeddwa okuteeka mu nkola omuli obutatunda ttaka lino, obutatema komiti n'ebirala. 1948 Kabaka wa Buganda n'awa Abasikawutu liizi ya myaka 49 okuvanga July 1948 era liizi eyo yali yakukolerako mirimu gya Busikawutu nga camping era ekibiina ky'Abasikawutu kyaloberwa era kyakugirwa obutagaba oba kutematema mu ttaka eryo. Mu mbeera y'emu newankubadde nga bino byatuukibwako mu biro ebyo okusinza ku Ssaabawoleza w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika ebyali byateekebwa mu liizi bingi bizze bimenyebwawo omuli gavumenti awamu n'ekibiina ekitwala Abasikawutu mu ggwanga. Waliwo ebyakolebwa ku ttaka lino mu lukujjukujju ebyakolebwa wakati w'ekibiina ky'Abasikawutu Uganda Scouts Association nga yeekobaana ne Uganda Land Commission. Nga bwe muwulidde ettaka lyaddira Obwakabaka ne lidda mu mikono gya Buganda Land Board naye waliwo olukujjukujju nga limaze ate okukomawo wakati w'ebitongole ebyo okutematema mu ttaka lino nga Kabaka takkiriza era ne likolebwako ebyapa ne biweebwa abantu ab'enjawulo. Ono era atangazizza ku bulamu bw'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'ettaka mu Bwakabaka ekya Buganda Land Board. Buganda Land Board yevunaanyizibwa ku ttaka lino era nkimanyi bulungi n'amateeka nga kebedde n'ebiwandiiko bya gavumenti bikebedde nga sinnajja na wano nti Buganda Land Board kitongole kiwandiise mu mateeka era ekikyali ekiwandiise ng'ate kirina n'olukusa oba license okutambuza ensonga. Ekitongole ekyo kye kirabirira ettaka eryo okuva lwe lyaddizibwa Obwakabaka mu 1993 wansi w'etteeka erikwata ku bufuzi oba abafuzi b'ennono. Kinajjukirwa nti gye buvuddeko Minisita Sam Mayanja yavayo n'alagira ettaka lino okuggyibwa ku Bwakabaka era nti liweebwe abantu abatali bamu wabula kino Obwakabaka busigadde bukyakirimbisa nga bategeeza nga Minisita Mayanja bw'atateekeddwa kikola. Bano era basuubiza okuddukira mu mbuga z'amateeka okweŋŋanga abantu ab'ekikula nga kino. Basazeewo okusaba baloya baabwo K&K Advocates okutwala ensonga zino mu kkooti okulaba nti ebiragiro bifuluma
okuvunaana abo abaziimula ebiragiro bya kkooti kye bayita contempt of court, ate era n'okwongera okukkaatiriza obwannannyini kkooti bwezze ekakasa nti ettaka lino official mayiro ya Kabaka wa Buganda ku lusuku olw'emayiro 305. N'olwekyo anaaziimula ebiragiro bya kkooti, anaaziimula amateeka, ajja kuvunaanibwa nga bwe tuzze tukola bulijjo. Yise Kigongo kulwa Channel 44 Olekulo.